ya Pallaso Kaseru Mantama. Pallaso gasina kola gwanga mujjego wayina okusookayo. Naye ntula ne Pallaso ne mugamba Pallaso. Anti bo ekubo dennawo nenyibanyo Pallaso kwebaza okukyama sana. Bannayuganda bonna mbakowoola mu ddoboozi lyange. Bakwano bange bwe yamanyi kyewagira Dr. Jose Chameleon bwe yagala Uganda music. Beegayiridde mwenna mujje muwagire Pallaso. Siraba nti muganda nga wabula tuwagire ekirungi. Neebaza bayimbi bannange mwenna abaagala Pallaso namwe abatakkiriza mujja kukkiriza. Neebaza Fifo Maika mukwano waffe Kusi DJ Dick smiling nga nyola ekwebaza. Neebaza Wizo Manizo neyako Pallaso above all. That will be able to see that to get a collar when that you are such a great man. Ukusala ko Pallaso, ukusaba ko nako ngamukama wewe kanako ishitone cho. Gabula n'abantu mugabo tukati love festival. Omugwano kulabike bantu basaba banyabo. Thank you so much. Mayanja efamila ejana yange. Ekisema yako Pallaso. Twamatandika. Buganda yange kuba ng'okubira ggwe ne Uganda n'ensi yaffe. Bannamuli bwe bakyali bange mugenda kulaba obumenke nga mwenda jjo. Bino si byakuzaaga, bino byaki? From Kawempe to the world. Bani bonna mujje ku Mayanja. Pallaso nga mwenda jjooli mwebale nnyo. Dagira sola upanga mambo itwanze wake zeche ya mali. Eno sipa popati bona banga Mayanja Joseph bayelese baganda be. Tuleke tukaziwe mwana twava walafe bona. Thank you so much. La festival. Yes, eno mugana wao. Wasigugala kwa kasegecha. Begerako bebe. Okay, yes sawa Uncle P atuwulire enteekateeka nga bwegenda okubeera. Sio chairman yabo. Kanzireko wali nze ya sponsor webali. Sponsor yine kubali. Bwe nakumazeeko watuusa ngagende ndojogeko tebali bapukaami ngenza nyesenyere. Thank you so much, Uncle P. Jagala nsooke nebaze ba sponsors bange. Jagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo MTN. MTN tubadde ffenna ebbanga ddene okuva ku konsati yange yasooka, tubadde bamukwano tutafudde ffenna, ate mbadde nammwe okuva nga mukyali even the better connection, nga temunnafuuka the best connection. Tuzze tutambula ffenna, beebaza nnyo, mwebale nnyo okuzikiririzaamu, era enzijira zammwe temuzigalanga eri kampani yange nange nga brand, to looking forward for big and brighter relationships for the future and betterment of our industry. Jagala okwebaza kampani endala gye bayita Byogere Vision Groups. Bambi buli lwenkokonako nzijizamwe mutugulidde press conference twabagambye last minute mwerekereza ebingi ne mujja. Package gye mwatuwadde amaanyi eragira ddala mwagala tufuna obuwanguzi bakama baffe ababukedde munnange ne Vision Groups. Mwebale yadde obukulembeze bukyuka oba ki, naye bakama baffe musigadde mutambula naffe nga batabani bammwe nga industry gye muzadde, mwebalire ddala. Njagala okwebaza Next Media NBS, mwebale nnyo, kola nammwe nempangula obulango mu bwerufu ne mubumpa n'enzija media mwe nengisaako ebintu bingi. Ne kati nazze nga njagala tukolaganire wamu ne munzigulirawo era ne mundaga nti muli wamu nange. Nakati tuli live ku NBS n'Essanyuka. Banange ogwo gwe mukwano gwa ddala. Era nange mbasuubiza tuli muntu omu kufa kwe tuli twawula.
Radio 4 Balam jajigatta ne Beit tambulire wamu bannange mwajja nze najja ne mbagamba ku issue bapromota bangi muli wano olwaleero nze njagala okuddamu nga nkikkatiriza kupe oba nange nze sirina buzibu na promota n'omu era ndi happy okukolagana nammwe mu ngeri ffenna kasita tuba nga tukola leera mu ssanyu n'emirembe era ng'ekyokulabirako ku ebyo nakolaganye ne Bala promota omusiime promota Nebala musimanyi ngeri gye nyinza kunnyonnyola omusajja ono Bala ne ku tiketi eyantwala mu Amerika yayinako ssente omusajja ono Bala mu bingi byemutatuma kyovola bagamba Oluganda bitabo bikoonagana kyovola batokerangako nkya n'olaba Bala nga kukikwatagana ku Mayanja family si yasoosemu tubeera naye mu kufiirwa tubeera naye mu masanyu omusajja Bala kuba ne muwa obugalo obw'amaanyi yazze ono binabikyusizaawo byonna ne birambulukuka bosomere Bala mu mukulu wange muna enkwagala nnyo simanyi sinina ebigambo ebisobola okukulaga omukwano gwe nina gy'oli oba okukwebaza olw'ekyo ky'ositudde era nsaba tutambulire eddala tugende mu maaso ku lwa music n'ensi yange ane Mukama Katonda ateereddemu obwangu so thank you njagala okwebaza Eventix ne Muchachos Eventix ne Muchachos yadde bino mwaŋŋaano byogera Islam wabiŋŋaana neeka byogere nakuba endongo eno n'ennyimba ku buli kimu kyovola bubuyimba bwa Happy Birthday mu bumanya ndowooza na luvannyuma naye nga ndaba waliwo ekijinja ekigaanye nga kyali kitono ne tutuukirira Eventix ne Muchachos ne batugulirawo enzigi ne batuyamba okutuyamba okumanya engeri music ono gy'alina okupromotingibwamu n'okulaba nga ebintu bino bitambula njagala okwebaza olw'okumpulirizamu n'okunzikiririzaamu n'okusitula ekirooto kyange kituufu ddala bangi bankwatiddeko naye wano ndowooza saali baddewo nga temwankwatirako mwansitula wazito mwebale era mwebale kubeera on board nange olwaleero tutambulira ddala lumu Mamiyo ne Islam I love you guys and okwawe tutwala njagala okwebaza omu ku batali ku basponsa mimi Shamimu ifiti byose Ebyama omukyalo oyo mukwano gwange yajja mulamu gwange n'akyusa ebintu bingi engeri gye bitambulamu nampagira nga mukwano gwe nankuŋŋaanya okulaba nga mundaba nga nkyali nga bwendi mu biseera ebitaali byangu so nina omurecognizinga mu ssaawa eno nga tugenda mu buwanguzi kubanga bwe mpangulira ettaffaali eribalaga njagala okwebaza abasponsa bange aba Cash Gym nafuna obuzibu nga mwe mumanyi industry yaffe abayimbi tukolera ku stage okusinga nafuna buli muzibu nga ndi ku stage tenasinga otegera omuyimbi kyayitamu singa okyera enkyana olwala nali sikimanyi naye mu bizibu obwo nembiyitamu nammwe mikwano gyange aba Cash Gym bampa gym nze n'emikwano gyange Danvid ne Barack Official ne bakwano bange ba Green Daddy baffe Tuggusa banneema bonna ngenda batwala aba MTN abaagala okujja Doyiro Kabaka yatugamba twettanire nnyo Doyiro njagala batwala abasiponsa bange aba MTN Next Media bukedde mujje mulabe ku kifo kino ekiyonje ekirungi gyetukolera tubeera ne six pack mbalaba abasenkyale properties omwongere kiwamu abulamu six pack ankojemba abasenkyale properties njagala kubakwata batwale mu Doyiro bannange Cash Gym ye gym gye nettanira okubeera nga zirawo nze salizeewo major surgery gye nafuna nandibadde sobola kutegeka kivulu kino era bangi mwebuuziza lwaki ekivulu ekyasooka kyayimirizibwa wabula kyali kyakubeera nti nali nfukoseddwa omubiri nga nfunye surgery ey'amaanyi naye aba Cash Gym mundabuludde munzizizaawo nenyimirira ku magulu gange abiri ate muzze ku kivulu kyange ne munneetabako nembeera basponsa bambi mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza baganda baffe aba Safe Border okuba nti mwakyusa ebintu engeri gye bikolamu mu Uganda boda zitusanga waka bannyinaffe ne bamaama baffe kiro baali bakivaako okutambuza emirimu gyabwe naye tutambula tuli safe njagala okwebaza era team Pallaso boda nammwe mwebale nnyo nkimanyi team Mayanja boda team Pallaso boda mbebaza olw'okwegatta wamu ne ku Safe Border
ne tuba nga tutambuza abantu era team Mayanja boda boda ne team Pallaso boda boda wamu ne safe boda tugenda kuba tutambuliza ddala abantu mwebale kujja on board okumpagirirako okumekika sure abantu bagenda tutambula bulungi safe car safe boda tubyettanire tulabe nga tutuuka mu mirembe nga tuddayo mirembe kubanga security tugirina ku love fest eggumidde naye tetusobola garantinga kuba okuleka nga tubataddeko safe car ne safe boda so mwebale nnyo Century Properties tubaniriza munnange mwebale kujja kuleeta nkulakulana kutwegattako amataka mubeere sure nti bano abantu bye boogera bya mazima kubanga buli kye bansuubiza bwe kitambula basayinigira nti Century Properties bakabinyo bagenda kuba nga batuweereza bulungi nnyo era nebaziza drive zonna zemugenda okukola Kayz Hotel Naguru. Thank you so much for having us here at your beautiful place. When a functions, this is a very beautiful place. There is people accommodating the place. There is people enjoying the food. Naye byonna babizizze bali ne bagamba ono omuyimbi wa Uganda tumutwale mu maaso nze nasooka okujja wano nalyawo emmere n'ensanga oluyimba lw'omuyimbi nga luzannya yali Shiba I think neŋŋamba bannaye oluyimba lwange singa luzannyako mu bifo bwebiti ebiseera ebyo naye kati nze nnyimiridde wano nga press conference yange ngeri mu kifo kino bannange obugalo nyongera okwebaza Pepsi olw'okubeera on board naffe otukkiririzaamu Mango Safaris tubeebaza olw'okuntambuza abaagala okutambula era Kayz Hotel Naguru wemba mulina VIP guests bemwagala okutambula nabo buli kimu NBS Media nkimanyi tugenda tambula fena regionally mwandazedda program yonna. Please let's move with Mango Safaris because they are our friends and they have showed it and they are ready to keep on showing it. Thank you Mango Safaris. Njagala okwebaza Ssaabakulu Balamu olw'okunnekizikirizaamu ekyensuso bannange nankimanyi namwebazizza but I want to thank him again one more time. Kati awo department y'abasponsa nga nkimaze nga sinagenda mu nteekateeka ab'okwebaza nina bangi bannange n'enjovu mbadde sobola jimira bongo mu nsaasire olwagati nebaza muganda wange Douglas Lwanga mumukubire obugalo obw'amaanyi Douglas Lwanga mazima ddala bokeera n'ogamba simanyi nze ndaba Uganda gwomukuba promota abatuukiridde Douglas Lwanga wampuliriza nga ndi muyimbi mutonga ensi temmanyi nenkusumbuwa ku masimu go nekuubira netukanokuweereza maama wange netukanokuweereza ssente n'ozinziriza n'ogamba siwe maama akulemu sukaali kale mazima ddala ate bwenfuuse owakabi ate ye muntu omwera n'asigala nga mpa bizinesi tukoze fena kutula bits Tuggusa okujira Green Daddy ate ne tumala ne London atwala London ono omusajja naye njagaza Douglas namugambye last minute bambi n'aŋŋamba Pallaso tofaayo ekikwata kwendera Douglas ekugamba nti nange okuva n'olwaleero okuva mu biseera ebyemabega naye ate kati oyongeddemu buli ekikwatako wende kikumi badde nina omukwana ate kati gwe mbadde nabo nzibudde amaaso gy'oli njagala okwebaza aba team Pallaso online era obulango bwaffe bwe twawangula mu next media bagambye bagenda botu wamwe njagala okutwala akadde kano okwebaza baganda bange mu ngeri ey'enjawulo Radio and Weasel mwansanga mu kaseera akazibu ne mumpa omukisa ne munsambira akajje ne mwankuma okuyadde RIP Radio muganda ffe yatuvaako Weasel osigadde otambula nange paka n'olwaleero kyejulira paka ne ku lunaku lwe tugendako munange nkwebaza olw'okukuba endongo yange ne mumpeeramu omukisa nange nensobozesa abala nange nentukiriza ebirooto byange mwebala kubeera nange Radio and Weasel njagala okwebaza Dr. Chameleon